إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah amatendo gonna malungi era majjuvuga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okutuwa obulamu na tubezawo nga tukyali balamu nga tukyassa ate era nga tukyali bakkiriza na tulekawo nga tukyali bakkiriza insha Allah. Tumwanjagira tukumira obukkiriza bwaffe aleme okutujja mu nsi okujjako nga tujjiramu kwekyo kyennyini omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yagenderako kwekyo kyennyini omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama kye yagenderako. Badwa Allah balungi abakkiriza barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tuyina wona ebibuuzo bye twagala okugezaako okwanukula biidhinillah nga tuwanjagira Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okuba nti nno tuteebesa obutuufu bw'obuyisiraamu kye bugamba ku nsonga zino abasiraamu ze babuuzizzaako biidhinillah. Mu mbuuzo asooka yabadde muganda waffe Abu Hamza Khalid Kisule Birmingham yabadde agamba bw'ati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Abu Hamza Kisule. Nina ekibuuzo kyange kikwatagana ku kusoma Qur'ani oba bwe tuwuliriza Qur'ani ng'esomebwa ne bamashekhe ab'enjawulo ku CD oba ku radio ogenda n'owulira shekhe aina aya zatuukako ezimu ez'enjawulo n'abanga omuwulira ng'ayina by'ayogera mu kyama bw'asoma aya gyekomekerera oba gyeggwera n'omuwulira mu kyama ng'ayina ky'asoma deni n'atandika ne aya eddaka ate n'agenda mu maaso bw'atyo. Kati ekyebuuzibwa bashekhe abo abasoma Qur'ani biki bye baba boogera bigambo ki bye baba boogera bwe batuuka ku aya ez'enjawulo ng'ezo emunansonyiwa sejjukira aya kyoba ki okuleeta ekyokulabirako naye biki bye boogera mu kaama ate n'ekirala bitukakatako ffe naffe okuba nti tubimanya naffe bitukakatako okuba nti tubyogera kubanga wano nawadde mpuliriza sheekh omu ng'asoma Qur'ani kagamba nga ayina aya zaatuukako n'aba nga ayina by'ayogera mu kaama ate n'atandikira awo ate n'agenda mu maaso neeyongerayo n'okusoma. Ekyebuuzibwa biki by'ayogera oba biki byaba oba adhikaari kiza oba tuziyita adhikaari z'abaleeta oba kiki kyaba ayogera ekikulu n'ekirala nti bitukakatako nga ffe abayigiriza okusoma Qur'ani okuba nti naffe tubisoma bwe tukuba ku aya ez'enjawulo ng'ezo ye abaffe aya ki ezo ze boogererako. Inshallah ta'ala nasanyuka nnyo nga nziriddwamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fika wa jazakallahu khairan. Ekibuuzo kitegeerekese naye tekitegeerekese bulungi nnyo wabula nsuubira ansa y'ekibuuzo ekyo tusobola bulungi nnyo jijja mu hadisi ya Hudhaifa. Hadisi ya Hudhaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu. Hudhaifa yagamba hadisi ya mkitabu kya Muslim n'awalala agamba nti sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama dhata laylatin nasala n'nabbi sallallahu alayhi wa sallama ekiro kimu faftataha al-baqara
bwe yamala okusoma surat al-Fatiha n'atandika okusoma surat al-Baqara. Fakultu, ne ŋŋamba muli mu mutima gwange, yarka'u inda al-mi'a, bw'anaatuukawo nga mu 100 ajja kukutama. Bw'anaatuuka nga mu 100 ajja kukutama. Thumma madha, naye nabbi sasama tiyayimirira n'ayitawo mu 100. Fakultu yusalli biha fi rak'atin, muli mutima gwange ne ŋŋamba nti ndowooza agenda gisoma agimaleko akutame. Famadha thumma iftataha an-nisaa, nabbi sallallahu alaihi wasallam mu 100 yayitawo n'agisoma n'agimalako nga takutamye. Thumma iftataha an-nisaa, n'atandika okusoma surati an-nisaa. Fakara'aha thumma iftataha ala Imran, bwe yamala okusoma surati an-nisaa n'atandika okusoma surati ala Imran. Fakara'aha, n'agisoma yakra'u mutarassilan, yasoma ng'asoma mpola mpola na ddembe na bwegendereza. Idha marra bi aya fiha tasbihun, bwe yasomanga aya ng'erimu okutendereza Allah, sabbaha, yamutenderezanga. Wa idha marra bi su'alin, bwe yasomanga aya ng'erimu okusaba, sa'ala, amakulu bwe mwabangamu aya gye yasomanga ng'erimu okusaba ng'asaba. Aya bwe yabanga eyogera ku jjana ng'asaba Allah amuwe jjana. Wa idha marra bita'awudhin ta'awadha, bwe yasomanga aya ng'eyogera ku muliro, ng'eyogera ku bintu ebitali birungi, nga yeewogoma eri Allah amutaasa ebintu ebyo. Mu riwaaya eri mu kitabo kya Nasaa'i, ana Awf ibn Malik agamba kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama laylatan faqama faqara'a surata al-Baqara la yamurru bi aya rahmatin illa waqafa fasa'ala. Nayimirira nabbi sallallahu alaihi wasallam ekiro n'atandika okusoma suratu al-Baqara, n'agisoma, naye teyayitanga ku aya yonna ng'erimu okusaasira, illa waqafa, okujja nga yayimiriranga, fasa'ala, n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuseeko okusaasira. Wala yamurru bi ayati adhabin, teyayitanga ku aya yonna ng'eyogera ku kubonereza, illa waqafa, okujjako yayimiriranga, fata'awadha, okujja nga yayimiriranga n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amutaase ebibonereza ebyo. Qala thumma raka'a, oluvannyuma n'akutama. Oluvannyuma nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akutama. Kati mu hadisi ezo zombi tufunamu ekyokuyiga. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yasomanga bino yabikolanga mu swala ya kiro, ebyo yabikolanga mu swala ya kiro, so si mu swala eza farada, mu swala ya sunna ey'ekiro. Nga bw'asoma aya ng'erimu okusaba ejjana, ng'ayimirirawo n'asaba ejjana. Bwe yogera ku muliro ng'ayimirirawo n'asaba, ne yeewogoma eri Allah amutaasa omuliro. Bw'asoma aya ng'eyogera ku bibonerezo ng'ayimirira ng'asooka okumusaba, Allahumma inni as'aluka al-janna, oba Allahumma inni a'udhu bika minan naari, wa hakadha. Kati ebyo abamanyi babinnyonnyola ne bagamba nti omuntu bw'obanga osoma Qur'ani, bw'obeeranga otudde obikudde Qur'ani ogisoma, buli lw'oyita ku aya ezifaananako bwe zityo, okubirizibwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala abenga akuwejjana oba akutaasa omuliro, kisinzira ku aya nga bw'ebeera efaanana. Oba bw'obeera mu swala y'ekiro, bw'otyo bw'olina okukola, kuba sunna, si kyampaka wabula sunna. Kati muganda wange, mwezo hadisi nsuubira tufunamu ansa ey'okwanukula ekibuuzo kyo nti kirabika abasomi abo b'oyogerako bwe batyo bwe baalinga bakola, bwe batyo bwe baakolanga, oba bwe batyo bwe bakola, bwe batyo bwe bakola. Allahu subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya. N'olwekyo muganda wange, ekyo kiyige. Bw'osoma aya ng'eyogera ku jjana, gamba Allahu subhanahu wa ta'ala
agikuwe. Allahumma inni as'aluka aljanna. Bw'osoma aya ng'eyogera ku muliro mulaajanire Allahumma inni a'udhu bika minan naari, neewogoma gy'oli ontaasa omuliro wa hakadha. Ebyo nsuubira tufunamu ekyokuyiga ekiyinza okutuwa ansa ku kibuuzo ekyo kye wabuuzizza. Wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq. Muganda waffe omulala naye yabadde agamba bw'ati: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati nzirinawo kibuuzo. Ennaku zino zetugendamu ez'abakafiri ez'okubeera nga banyiiza Allah. Kakati kiri nti abasiraamu ffe tuvunaanyizibwa okusala ebisolo. Era nabo bakimanyi bulungi nti omusiraamu yasala. Olidde bw'abanga byagenda osala tebigenda aliibwa abantu bangi nga kye kya famire nga ye, era ayita omusiraamu amusalire. Kakati seeka singa omuntu ampita nga ndi musiraamu oba n'ayita omusiraamu abeere nga amusalirako ebisolo byoba mbuzi oba nkoko ng'agenda kubirya ku lunaku olwo, kati omusiraamu okkirizibwa ogendayo omusalire oba tokkirizibwa? Kubanga bakyekwasa nnyo nti oba kale na wano kibadde kigambibwa bulungi nnyo, abantu bangi bagamba nti singa ogenda n'obasalira oba weetabye mu bantu abakuzizza olunaku olwo. Naye ate ng'era buvunaanyizibwa bwaffe abasiraamu okukola kutya okusala ebisolo. So Sheikh, njagala kubeera nga ensonga eyo bagintangazaamuko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange Shafiiki, ekyokuddamu wa billahi tawfiiki ku nsonga eyo nti tetukkirizibwa. Kaida nkulu nnyo gifuule nga kaida yo eya aya egamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kukola obulungi ne mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, togezaako n'oyamba ku muntu yenna ng'omuntu oyo omuyambako mu kujooga Katonda. Owulira muganda wange, togeza n'oyambako mu kujooga Katonda wadde okumulumbagana. Wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambagane mu kukola obulungi ne mu kutya Allah. Wala taawanu ala al-ithmi wal udwan, wabula temuyambagana mu kukola obubi, mu kukola amazambi ne mu kulumbagana ensalosalo za Allah subhanahu wa ta'ala. Kati omukristaayo oyo, muliraanwa oyo mukafiri, ente eyo oba enkoko oba embuzi gyagala okumusalira, agenda nsonga ki eri emabega waayo? Kukuza mazaalibwa ga Nabbi Isa, nti omwana azaaliddwa. Mwana ki? Omwana wa Katonda. Mwana ki? Mwana wa Katonda. Kati obeera oyambako ku kuvuma Allah, obeera oyambako ku kuvuma Allah. So nga ate ekyo kyatugaanibwa, Allah subhanahu wa ta'ala atuganye. Eyo aya eri mu suratul Maida aya ya 2. Bwe yali amaliriza aya eyo, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wattaqullah, abaye mutye Allah, inna Allah shadidul iqab, mazima ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye mu kubonereza mukambwe nnyo. Bw'aba yakutteko kukubonereza, muganda wange, mukambwe nnyo. N'olwekyo teweetantala muganda wange, teweetantala. Ekirala, obuzibu bwe tuyina nti twalemererwa okuba nti tutegeeza baliraanwa baffe exactly kiki tubelievinga in, kiki tukkiririzaamu. Kuba omukafiri tasobola kujja n'akugamba nti nno jangu onsalire embizzi yange, kuba akimanyi nti embizzi eri haramu eri omuyisiraamu. Kati n'olwekyo kitukakatako okuba nti nno tweyisa bulungi eri bannayibba baffe, tubategeeza kiki kye tuli, kiki kye tukkiririzaamu. N'olwekyo muliraanwawo mugambirewo, kuba okimanyi nti nno ezo ennaku zijja kutuuka. Akuyita buli lwayagala okusala ennyama akuyita. N'olwekyo mutegeerezeewo, mubuulire, mukoleko ddaawa, omulage nti munnange tetukuza Krismasi. Lwaki tetukuza Krismasi? ABCD ensonga ozimulage, ebintu tubisomesezza, tubibalaze.
tubibalaze n'olwekyo tewali bwetaavu bw'ona omuwulira in advance tagenda kuddayo kutawaanya n'olwekyo muganda wange mugambirewo bw'ona omugamba in advance ekiseera kino bwe kinaatuuka tajja kutawaanya kuba akimanyi lwakuba nti nno tutya okulaga kiki kye tukkiririzaamu bannange eno nzikiriza muganda wange eno nzikiriza kuba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu hadisi al-Qudusi nti washatamani walam yakun lahu dhalika omuddu anvuma naye nga talina right kubeera nga nvuma okumuvuma kwe kulwa akunnyonnyola wansi bwe yali amaliriza hadisi al-Qudusi eyo naga nti wa amma shatumuhu iyaya faqawluhu li waladun okunvuma omuddu kwanvuma kwe kugamba nti nno nazaala omwana so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mwemu ku ssula esingira ddala obumpi era essula ezisinga okuzitowa mu Qur'ani awo nti qul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kije twagala mu ssula eyo lam yalid wa lam yulad tazaala era tiyazaalibwa ekyo kitumala n'olwekyo muganda wange omuddu oyo mubuulirewo togenda okumuyambako mu kujooga Katonda n'akamu n'akeddagala barakallahu fik wa jazakallahu khairan kansubire nti ensonga eyo etegerekese bulungi gy'oli n'eri abalala biidhinillah barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Naam, muganda waffe Bashir abuuza ku bifo ebiwanikirwamu emikono abuuza bw'ati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bashayi mwebale nnyo akadde kammwe ke muwaayo ne mubeera nga musomesa ku ddiini yaffe Obusiraamu. Nsaba Allah ow'ekitiibwa ababarake, nsaba naffe atuwe okumanya era n'okweyongera ddala okumanya eddiini yaffe Obusiraamu. Wa barakallahu fiikum. Kiramulwa kitya oba oli mu swala tuli mu tugamba eswala bw'oleeta takbiira esooka n'ogamba nti Allahu akbar, takbiira ey'emizizo kafami n'owanika emikono n'ogamba nti Allahu akbar. Biyungo ki ebirala ebiwanikirwamu emikono? Buli kiyungo olina kiwanikirako omukono ogamba nti Allahu akbar, oba takbiira eri gy'oleeta mu kusooka n'owanika emikono kiyinza okukumalira ne wano ng'osituka ng'oddeyo ng'oleeta ziraaka, oba buli kiyungo olina kiwanikirako emikono ng'ogamba nti Allahu akbar, Allahu akbar. Kubanga waliwo abantu bendaba nga bakikola ne bw'aba ali wano nga ali ku ttahiyaatu bw'avaawo nga ndaba akuba emikono ng'agenda wansi ku sujuudu. Kiramulwa kitya ekyo? Wa barakallahu fiikum wa hadha assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Muganda wange ekibuuzo ky'obuuza ono muganda waffe Bashir e Dubai, ekibuuzo kino ky'obuuza ekyokuwanika emikono oba bifo ki ebiwanikirwamu emikono, ngenda kukigatta n'ekya muganda waffe Ali Mutebi kuba naye yabadde abuuza bw'ati. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akati ekibuuzo kyange badde mbuuza ku kusitula emikono mu swala. Kusitula emikono mu swala bande takbiratul ihram nenjisitula wemba ngenda ku rukuu nensitula, wemba nvaayo nensitula, wemba nzika wansi ku sujuudu nensitula, wemba nva ku sujuudu nensitula, wemba nzira ku sujuudu nensitula. Kugamba nga buli kingo kyengendako nsitula, oba ndi wansi ku sujuudu wemba nva ku sujuudu kufukamiramu wakati nensitula emikono, wemba ngenda kumva kutulamu wakati ngenda ku sujuudu era nensitula emikono. Seka sunna eri etya y'okusitulako buli kiyungo mu swala kwe swala yonna ebiyungo byonna nga nsitulirako emikono wadde ndi wansi. Ekyo kyensaba okuntangaaza inshallah. Muganda waffe Mutebi abuuzizza nti bifo ki omuwanikirwa emikono. Ate Bashiri abuuza nti alaba abantu nga bawanika emikono mu buli kifo oba mu buli kiyungo.
abaffe kikkirizibwa ekyo oba nedda. Kale kyokuddamu bw'osoma mu kitabo Al-Wajiz, Sheikh bwe yali annyonnyola ebintu bye ebikwatagana ku swala agamba nti sunani al-fi'iliya, sunna ez'ebikolwa ezikolerwa mu swala. Okuwanika emikono sunna. Agamba nti sunna esookera ddala raf'ul yadaini, okuwanika emikono. Agamba inda takbiratil ihrami, ku takbira eggulawo esswala, wa inda ruku'i, ne bwe tuba tugenda okutama, wa raf'u minhu, ne bwe tuba tukutamulukuka, wa inda alqiyami min at-tashahhud al-awwali, ne bwe tuba tusituka okuva mu tashahudu eya wakati. Ebyo bifo bina. Ebifo ebina ebyo bye bisinga okuyimirirako abamanyi. Kawulu ya jumhuri, mbamanyi abasinga obungi bagamba nti ebifo ebina ebyo bye biriko obujulizi obunywevu okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama nti yasitulanga emikono, nga baleeta hadisi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma. Agamba nti anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kana yarfa'u yadayhi hadwa mankabaihi idha iftataha as-salah, nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yawanikanga emikono gye ne gyenkanankana n'ebibegabega bye bwe yaggulanga w'esswala. Wa idha kabbara lirruku'i, ne bwe yaleetanga takbiira ng'agenda okutama ku ruku. Bwe yabanga akutama ku ruku yawanikanga emikono gye. Wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadhalika aidan, ne bwe yabanga akutamulukuka okuva ku ruku era emikono yagiwanikanga. Kati mu hadisi eyo mulimu ebifo bya mirundi esatu. Ku takbirata ihlami ng'agiwanika, bwe yabanga agenda okutama ku ruku ng'agiwanika, ne bwe yabanga akutamuluka okuva ku ruku okugamba nti sami'a Allahu liman hamida ng'era agiwanika. Kati baleeta hadisi endala ya Nafi' ng'agamba nti anna ibn Umar, mazima ddala ibn Umar radiyallahu anhuma, kana idha dakhala fi s-salah, bwe yayingiranga mu s-salah, kabbara wa rafa'a yadayhi, yaleetanga takbira n'awanika emikono gye. Wa idha raka'a rafa'a yadayhi, bwe yabanga akutama ng'era awanika emikono gye. Wa idha qala sami'a Allahu liman hamida rafa'a yadayhi, ne bwe yagamba nga nti sami'a Allahu liman hamida yawanikanga emikono gye. Wa idha qama min ar-rak'ataini, ne bwe yasitukanga ng'amaze okusoma tahiyatu eya wakati, tashahudu eya wakati amakulu eswala ya raka 4 oba ya raka 3, bwe yabanga asituka rafa'a yadayhi, era yawanikanga emikono gye. Wa rafa'a dhalika ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Eyo hadisi bagiwanika ne bagituusa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi eri esoose ya Ibn Umar yake nyini ng'ayogera eri muttafaqun alayhi. Ate ne yokubiri eri mu kitabo kya Bukhari ne Abu Dawuda naye yagiwandiika. Kati mwezo hadisi ebbiri zitulaga nti ebifo bina bye biwanikirwako emikono. Kati Sheikh agamba nti wa yusannu rafa'ahuma ahyanan inda kulli hafdhin wa raf'in, kyamu sunna kyamunkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama obwolumu emikono gino ogiwanika buli lw'okutama ne buli lw'okutamulukuka, buli kifo kyonna. Li hadithi Maliki bune al-Huwairithi, olwa hadisi ya Maliki bune Huwairithi agamba annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama, nti mazima ddala yalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama rafa'a yadayhi fi salatihi idha raka'a, nti mazima ddala yalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'ali mu swala ng'awanika emikono gye bwe yakutama. Wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, ne bwe yali akutamulukuka okuva ku ruku ng'agiwanika. Wa idha sajada, ne bwe yavunnama. Wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujudi, ne bwe yakutamulukuka okuva mu sujudi
hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi, nga yagiwanika okutuuka lwe gyatuuka ne gyenkanankana n'amatuuge, okutuuka lwe gyatuuka okwenkanankana n'amatuuge. N'olwekyo mu bifo ebyo nga bw'obirabye bwe babiraga, kubona agambye yamulaba ng'awanika emikono ku kukutama ne ku kukutamulukuka ne ku kugenda ku sujudi n'okukutamuluka okuva ku sujudi. Kitegeeza nti mu bifo byonna yamulaba nga awanikirawo emikono. Naye agambye nti ahyanan, Sheikh agambye nti no, ekyo kikola ahyanan, ekisinga okuba nga kyayatiikirira okuva ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama kwe kuwanika emikono mu bifo biri ebina byalaze, mu bifo biri ebina ebiriko hadisi eziri mu Bukhari, hadisi ya Ibn Umar mu bigambo bye ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama, nga yalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama, ne mu bikolwa bye nga Nafi agamba nti Ibn Umaru bw'atyo bwe yalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallama ng'akola era naye bw'atyo bwe yakolanga. N'olwekyo baddu wa Allah bulungi abakkiriza ku kigambo ky'okuwanika emikono nga bwe mubadde mubuuza bwe kityo bwe kiri, naye ng'ekyasinga okwatiikirira wallahu alamu wa billahi tawfiq bye bifo ebyo ebina mu kuleeta takbiratu ihram, mu kugenda ku ruku, ne mu kukutamuluka okuva ku ruku, ne mu kusituka okuva mu tashahudu esooka, ng'ogenda okukima eraka ey'okusatu, N'olwekyo barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ensonga bwe zityo bwe ziyimiridde kubikwatagana ku kuwanika emikono. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteeke mu abo abajja okubigoberera. Muganda waffe omulala naye yabadde agamba bw'ati: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutaba Sheikh ne baganda bange abali ku mukutu kuno. Nsaba wakitiibwa Allah ffenna tusiime era tuteekeyo nnyo obwongo okuyiga eddiini yaffe. Akati kye nina ekibuuzo kyange, singa mbadde nsaala akati ne mala eraka zebbiri kangeze mbadde nsaala kale magharibi ne mala raka zebbiri, bwe nsituka ne ndeeta raka endala ne mala surati al-Fatiha, kati neerabira ne nnyongerako essuula endala nga ndi ku raka esembayo, mba nnyongedde mu swala oba eraka eyo esembayo erina kukoma ku surati al-Fatiha, oba ne bwe mba nnyongeddeko essuula endala nga mbadde neerabidde tekirina buzibu? Kye kibuuzo kyange kyembuuza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kibuuzo kya muganda waffe Bashir Dubai. Abuuza ku kusoma oluvannyuma lwa al-Fatiha, oluvannyuma lwa surati al-Fatiha mu raka ebbiri ezisembayo ku swala ya dhuhuri ne ya asiri ne ya isha ne raka emu esembayo ku swala ya magharibi. Abuuza nti bwe yeerabira n'asomerako essuula abaira akoze ensobi oba. Ekyokuddamu wa billahi tawfiq, ensonga eyo bajoogererako ebigambo bingi, ne bagisikirako omugwa. Abamu bagamba nti eraka ebbiri esembayo mu swala ya dhuhuri oba eya asiri osobola okusomeramu essuula obw'olumu ahyanan, si mbeera eya bulijjo. Abalala ne bagamba nti nedda, olina kusoma surat al-Fatiha yokka, era bw'okikola mu kwerabira n'osomerawo essuula olina okuvunnama. Naye Sheikh Albani rahimahullah ne Sheikh Uthaymeen bagamba nti osobola okusomeramu obw'olumu. Omuwandiisi w'ekitabo kya Al-Wajiz yagamba ng'akwotinga ebigambo bya Sheikh Albani rahimahullah, watusannu al-qira'atu fil ukhlayaini ahyanan, kya sunna kya munkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ahyanan obw'olumu, kya munkola ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama obw'olumu okusoma essuula mu raka ebbiri ezisembayo
لحديث أبي سعيد رضي الله عنه والحديث يا أبو سعيد أقامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية. انت النبي صلى الله عليه وسلم مصلاة الظهر yasomerangamu mulaka bbiri ezisooka oluvannyuma lwa surata al-Fatiha ng'asomerawo ekigero ekyenkanankana ne aya 30 wa fil ukhrayaini qadra 15 aya ate mulaka ebbiri ezisembayo ng'asomeramu ekigero ekyenkanankana nga aya 15 au qala nisfa dhalika oba yagamba nti hafu ya kiri kyasomye bw'abanga muraka ebbiri ezisoose asomeddemu ekyenkanankana ne aya 30 mu buli raka kati muzine raka endala ebbiri ezisembayo obwolumu ng'asoma hafu ya kiri kyeyasomye mu raka ebbiri ezisooka. Wa fil asri ne musola ya asri fi rak'atayn al-ulayayn في كل ركعة قدر قراءة 15 آية أتم الصلاة عصري إذا كزن ebbiri ezisooka ng'asomera mu Qur'ani eyenkanankana nga bw'olaba ekigero kya aya 15 wa fil ukhrayayni qadra nisfi dhalika ate mu raka ebbiri ezisembayo ng'asomeramu yani oluvannyuma lwa surata al-Fatiha ng'asomeramu ekigero ekyenkanankana kitundu kyekyo kyasomye mu raka ebbiri ezisoose. Hadisi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslim. Kati Sheikh Uthaymeen naye bwe yali ayogera ku nsonga eyo yaleeta hadisi abagamba nti tekikkirizibwa kusomeramu mu raka zino ebbiri esembayo tekikkirizibwa kusomeramu sura yonna oba kitundu kyonna oluvannyuma lwa surata al-Fatiha. Besembeza hadisi ya Abu Qatada radiyallahu anhu edi mu Bukhari egamba nti anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana yaqra'u fi adh-dhuhri fil ulayayni bi ummi al-kitabi was suratayn. Nti nabbi sallallahu alaihi wasallama yasomanga mu sola ya dhuhri mu raka ebbiri ezisooka ng'asomeramu bi ummi al-kitabi mama w'ekitabo eyo surati al-Fatiha eyo ye surati al-Fatiha. Kati ate mu raka ebbiri wa fi rak'atayn al-ukhrayayni bi ummi al-kitabi nti ate mu raka ebbiri ezisembayo nga mwasomeramu surati al-Fatiha. Yo hadisi mu kitabo kya Bukhari. Wabula Sheikh n'agamba nti wa in zada alaiha fi adh-dhuhri wal 'asri ahyanan fala ba'sa. Bw'osussaawo kwekyo ekiri mu hadisi eno eri mu Bukhari eya Abu Qatada nti bw'osussaawo kwekyo obw'olumu mu swala ya dhuhri ne swala ya asri fala ba'sa tewali mutawaana. Lakin wabula takunu qira'atuhu sawa'an fil ulayayni wa aqsalu fil ukhrayayni. Agamba nti ng'oyagala okukola ekyo kigwanidde kibeerenga okusoma kwo kuno mulaka zino ebbiri ezisooka nga kufaanana amakulu ng'osomeddemu ekitundu nga kyenkanankana then n'okola hafu yakyo mulaka zino ebbiri ezisembayo. N'aleeta obujulizi obwa hadisi gye tulabye eya Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu nti anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama kana yaqra'u fi salati adh-dhuhri fi rak'atayn al-ulayayn fi kulli rak'atin qadra 30 aya wa fi al-ukhrayayn qadra 15 aya aw qala nisfa dhalika wa fi al-'asri fi rak'atayn al-ulayayn في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك.
ulidde iyo hadisi tujirabi ndi nabbi sasama yasomanga mu swala ya dhuhuri raka 2 yasomanga mu swala ya dhuhuri nga asomeramu ekigere kyenkanankana ne aya 30 mu raka 2 ezisooka nga mu buli raka asomeramu aya 33 then mu raka zine 2 ezisembayo oluvanyuma lwa surat al-Fatiha nga asomeramu aya 15 mu buli raka. Naye agambye nti nno ahyanan, era bonna bwe bagamba ahyanan obwolumu togifuula mbeera. Kati Sheikh Albani ensonga eno yagyogerako gye ngenda okwogerako wano ng'agamba nti yali ayogera ku kusoma surat al-Fatiha yokka n'okutama mu raka zino ezisooka. N'agamba bambuuza ekibuuzo n'agamba nti nno bw'oba waleese nniya nti ngenda kusoma surat al-Fatiha yokka kuba kikkirizibwa sunna okusoma al-Fatiha yokka kiri mu sunna za Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okutama nga tusomeddeeko ssuula. Kati agamba nti bw'obanga waleese nniya nti ojja kusoma surat al-Fatiha yokka tikina mutawaana, naye bw'oba weerabidde bwerabizi n'otasoma ssuula n'okutama nga tiwaleese nniya lubereberye nti ngenda kusoma surat al-Fatiha yokka, then oba olina okuvunnama kuba tikyabadde mu nteekateekayo ekyasingwa okumanyibwa ku Nabbi sallallahu alaihi wasallama kusoma surati al-Fatiha n'asomerako ne ssuula. N'olwekyo ekyo kye kitugenda nakyo kye kimanyiddwa era kye kitusomesebwa nti osoma surati al-Fatiha n'osomerako ne ssuula. Wadde nga nakiri kikkirizibwa naye olina okuba nga oleese nniya yaakyo. Kati na wano kye kimu bw'obanga oleese nniya nti ngenda kusoma mu raka zine 2 esembayo ngenda kusoma, Sheikh Uthaymeen kyagamba nti olina okuva eri emabega nga wasomye kyenkanyi aya 33 oba osomeddemu surati sajida kuba surati sajida ya aya 30 mu raka esooka n'osomera mu surati sajida ne mu yokubiri n'osomera mu surati sajida. Kaakati mu raka zine 2 ezisembayo n'osomamu hafu yazo. Oba wasoma surati sajida mu raka esooka, mu raka eyokubiri n'osoma surati al-Mulku kuba zonna za 3 bw'ojja mu raka zino endala n'osoma hafu ya sajida ne hafu ya Mulku. Sheikh Uthaymeen kyagamba nti oteeka okuba nga wenkanyankanyiza kuba Nabbi sasama bw'atyo hadisi bw'egamba. N'olwekyo bw'obanga tewaleese nniya then oba olina okuvunnama. Then obeera olina okuvunnama biidhinillah wallahu a'lam. N'olwekyo muganda wange ebyo bye nasanze abakugu nga boogera ku nsonga eyo, naye ng'abamanyi abalala bagamba nti nedda teri kusomeramu era bw'oba osomeddemu olina okuvunnama. Ndowooza bwe mbaserabidde eyo kawulu ya Sheikh Mukbil ne muwala we bwe yali annyonnyola ekitabo kya Sheikh eky'essola, naye nga Sheikh Uthaymeen ne Sheikh Albani bagamba nti osomeramu olwa hadisi eyo eri mu kitabo kya Imam Muslimu. Wallahu alam wa billahi at-tawfiq. Suubira nti ensonga eyo etegerekese bulungi. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Suubira tugenda kukomawo biidhinillah. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ateeke mu abo abawulira ebigambo ne batwalamu ebyokka eby'omugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange. Allah subhanahu wa ta'ala yansobozesa okubatuusaako ensobi ezibadde mu zange enganze era muwanjagira abeere ng'azinsonyiwa nammwe aleme okuzibafuulira ekibabuza. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.